abalungi nsanyusa balaba bamikwano nsanyusa okubalaba mwebale nnyo okujja nandibadde ntandikayo n'oluyimba lumu waakiri naye sigenda tandika na luyimba olw'obudde bugenze ate ebintu bye tulina bingi kyoba okola nyambo sharing video tusobole okusevinga obudde kubanga senga tekibadde kimbadde nja kuvaako saawa 12 tutandike kati paka 12 naye byonna ngenda kudduka mbizingezinge byonna mbimaleyo leero ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2021 funa wowandiika bulijjo wowandiika ebyawandiikibwa owandiika omutwe ogugamba ebitusoomooza bingi naye tujja biyitamu ffe bawanguzi ffe bawanguzi mu byonna owandiika ekitabo kya Samwiri ekisooka jjo twabadde era mu Samwiri ekisooka essula 11 kati tuli mu Samwiri ekisooka era essula ya 30 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lwe19 tugenda kusoma ennyiriri 19 ate twogerereko ebirala bingi ebiri e Uganda yensonga lwaki njagala kutandikirawo simanyi bwe ngenda kikola kuba ebintu bingi nnyo era tega nnyo okutu owulire kwata ekikopo kye ky'amazzi otuule oba kasoodako nze akange nkanywa nvudde wano saagala kunywera mu bantu saagala kutta budde nga njogera bwennywa obudde tebumala kuba nina essaawa emu yokka tulinamu okusaba tulinamu ekigambo tulinamu politics tulinamu ebingi tulinamu obujulizi by the way tulinamu obujulizi boleka nsooke mbujjewo kubanga obujulizi bubeera bungi naye waliwo omwana omuwala yagambye bw'ati mugenderere nnyo kuba leero oyinza obutawulira byenjogera kuba nze nnyina ebizibu byange ebyokwogera katonda yansaasira busaasizi okwogera nze saali mu balina kwogera ebyange byali biwanvu bya kani katonda yampa buwikisa kyova olaba njagala njogere njagala mbuulire ekigambo kya katonda kubanga yampa buwikisa okwogera nze nali soogera era mulaba wano ntuukaawo olulimi ne lwesiba nange nendukaka nenduwalula buwaluzi kati ngenda kudduka emisinde teekayo nnyo okutu okusooka byonna waliwo omwana wano omwana ow'obuwala muzzukulu wa Ibulayimu yeebaza Mukama yabeera ali mu kiyumba eyo omwana akola n'akola nadde eno nadde eri n'ayambuka nakkirira n'aserengeta neyeetikka n'akola bw'ati n'agenda alwala okugulu wano mu kiwato wano we bayita mu bbunwe okugulu ne kumuluma nagamba naye muntwale mu ddwaliro ne bagaana muntwale mu ddwaliro olumu n'agaana okukola nagamba mulina okuntwala mu ddwaliro sijja kukola kyebamukola mukama we n'amuteeka mu mmotoka n'amutwala mu ddwaliro bw'atuuka mu ddwaliro ate n'ayogera n'abasawo luwarabu ono taluwulira bamala okumutambuza bamugambye genda ku desike bweti genda bwewati ate ne bamugamba tujja agenda okulaba nga bakukuta ne bamugamba gwe tujja kukujjanjaba omwana n'abuuza kiki ekiri wano katonda n'amuwa mwoyo w'amagezi n'amulaga nti bano mukama we yabirinnyeemu ne bamutuuza mu mmotoka ne bamuzaayo eka baba bamuzaayo eka nabagamba ne bwe muntu ali waka nga sifunye bujjanjabi mbagambye siga kuddamu kukola okugulu kunnuma tasobola kuyimirira kyokka alina okutambula eyo essala ngisaba nnyo ne ngamba Mukama abo abaana b'omu biyumba abeera nga mulwadde tasobola kusituka naye ng'alina okutambula tasobola kusituka naye alina okwetikka tasobola kusituka naye alina okukola emirimu bye byamutuukako eyo okugulu ne kumuluma n'abagamba bwe muntu ali waka nga sirina bujjanjabi sigenda kukola n'abagamba wakiri mu nkyamye mu ddwaliro ssente z'ejjanjabya zange muntu ale mu kiriniki yonna bwe mba nga muganye eri mu ddwaliro eddene muntu ale mu kiriniki live from Baghdad
you're welcome mukwano bannange leero sibaaniriza bannayimba leero sibaaniriza sipiidi nziruka ya kizungirizi naye nga mwebale kubeerayo ng'omwana nga bamukyamya mu kakiriniki nga bamuwa obugundi buno busiimuula nga bamuwayawo obuweke ng'ekirwadde kigaana ng'omwana agamba kakati bannaye kanzire ku Bible and politics tusabe ng'omwana asaba nga nagamba ne pastor sijja mumusukubira ng'omwana yeesabira nga yeesabira nga yeesabira nga yeesabira agenda okulaba ng'okugulu kulinga okukendeera kulinga okuwona abali awo nga baleeta ensawo z'omuceere sifa ababadde mu yidi nga baleeta ensawo z'omuceere nga bamuyita weewe jangu ogire bwoti ng'omwana akakkana ku nsawo z'omuceere ng'asitula ng'asawuka omukono naye ggwe era banayi sente za nkuba kyeyo muzirespecting okugulu kukyamuluma ate ensawo y'omuceere nemusowola omukono agoka ng'omukono guvuddeyo mu nnyama gusoboseemu bwe guti omukono ne gumuluma omwana n'agamba mukama gwajjanjaba ensolo z'oku ttale abasajja baagaana okunzijanjaba omwana ne yeesabira omukono ne guddayo mu position ne guddayo mu nnyama nebbunu n'awulira ng'awonye kati ne bamugamba okwetikka ennyumba yonna asobola okugisitula n'agenda agikuba mu nnyanja kuba kati mulamu nnyo nga tamize empeke tafunye bujjanjabi bwonna yangambye pasite yesaala gy'osaba yongera okutusabira ffe tuwonanga nte mukama atuwonye ng'ente ng'asobola owonya ente so omwana oyo n'angamba yeebaza mukama olw'obujulizi obwo mukama amukoze bulungi yankubidde kumpa bujulizi yangambye saatawana kukubira kusaba konze kanneesabire ebizibu byange obulumi bwange kanneesabire naye yalabiddeawo ng'omukono guteredde nga guzeeyo mu position nga ne mukiwataawo mu bunwe ng'okugulu ng'obulumi bugenze n'agamba bambi nebalizaako mukama ensi yonna etegeere bw'aba yakiyitamu naye agambye nti katonda w'omuwala oli nange mponya mukama bawa omukisa n'obujulizi obwo kati ebintu bingi nnyo ebiri ewaka simanyi wemba mbitandikira tusooke mu kigambo kya katonda katusembyeyo wala ekigambo kya katonda tugende okuwunzika gundi program ng'oli mu kubeerawo kwa mukama tusooke no muga politics gaffe then tugende tusembyeyo wali ekigambo kya katonda ekyo kyawandiikibwa nja kukinyonyola mu ddakiika nga 15 tube nga tukiggalawo bingi nnyo ebiri ewaka bingi nnyo ebiri ewaka njagala kwebaza katonda olwa programu y'eggulo mwagitambuza ate ne mugitegeera bulungi ekyo nkyagala nnyo bwe nzija n'ensomesa ekyawandiikibwa ne mukitegeera kubanga nfuna response nga nvuddeko abantu akukubira omulala akusindikira audio typing what n'ofuna message okuva mu bantu njagala kwebaza katonda olw'ekyo waliwo omuntu eyambuuzizza nti ng'agamba ekyawandiikibwa abadde takisomangako so omusi babiri nno mbadde sikisomangako naye kakati nakyesomedde ekirala ne baŋŋamba bayibuli mutandise ogigondebwa katonda agigonzeza mu maaso gammwe takyali chemistry takyali biology takyali physics doli mwali mumulabanga physics nambuuza naŋŋamba kati bwe tugisoma tugitegeera otusomeseza bayibuli eno tugitegeera njagala kwebaza katonda olw'ekyo era yabadde ambuuza kituufu nti nasomesaako mu secondary o level nagisomesaako era kyova olaba oyo omusomesa wange Sebaggala headmaster oyo gwe njogerako ennyo teyakoma kukumpeerera buweerezi naye bwe yantwala eyo Fort Portal okusomesa ng'atandiseyo secondary olw'okuba twali tuva mu A level nga tusomesa O level kati after classes kubanga alina PhD mu education after classes yatuteekanga mu class n'atusomesa ethics za good teacher yes sikulwanga bakusanga teacher nga wasitukidde ne mukawala ka S1 ebyo byonna n'abitusomesa ate ekirala n'omwoyo omutukuvu yannyambako naturally ndowooza kankyebaza katonda nti ekirabo kyekyobusomesa kirabika nga mukama yakimpa era njagala okukyebaliza katonda nti bayibuli agisimplifyinze mu maaso gammwe
so ekyo nkyebaliza Mukama olwa response nti n'omuntu yali tasobola bayibuli kati agisoma n'agitegeera naddala mu byawandiikibwa bye tuba tusomyeko n'addayo kati atandikirawo n'asoma buli lwe yeesomera ekikye atandika okufuna interpretation. Nkyebaliza Mukama olw'ekyo. So ku bintu ebyabaddewo eggulo ku topiki gye twasomyeko eggulo ey'okutugyamu amaaso nga tukoze endagaano nabo batuwe bye twagala tubawe amaaso. Bingi bye nalabye ebyagenze mu maaso, kati waliyo bapromota, waliyo bagundi abalala bonna bakayana batuwe, abalala nabalabye bagamba Kyagulanyi ye yatuleetera bino byonna, Kyagulanyi musajja mukodo, Kyagulanyi tayagaliza, bwe tusabiriza ng'ayomba ate ffe tatuwadde. Kati era ngenda kuyongereza ku ekyo. Okujjako omuntu atamanyi His Excellency Robert K. Waliwo enjawulo y'abantu abo ababiri. Omugenzi ono ow'e Haiti ne His Excellency Kyagulanyi balina enjawulo. Omugenzi w'e Haiti ye akuwa ekyennyanja n'olya nga tovubye. Okitegedde? Kati yono His Excellency Kyagulanyi ye yatukola bw'ati, yatuwa eddobo n'atulagirira ekkubo erigenda ku nnyanja, n'akugamba ennyanja yiiyo n'eddobo lirino baloba bwe bati. Kati tofaanagana n'oli gwe bawadde ekyennyanja, gwe bawadde ekyennyanja ye kwolwo akirya, naye gwe ayina eddobo gwe balagiridde n'ennyanja gyeri, buli w'oyagalira w'ogendera n'ogenda ojjayo ekyennyanja wonna w'okyagalidde. Kyangu nnyo okukkira ku nnyanja n'eddobo era n'ovaayo nga tofunye nga weekubyewo, naye ati akwata ekyennyanja n'ebikola ebikwata ekyennyanja osigala ng'obisigaza mu mutwe. Empewo eyinza okufuuwa, omanyi empewo bw'eba ennyingi tezitambula kujja eno ku ttale. Kati ennyanja bw'eraala nga naawe oddayo, kuba kati nazo ziba zizze kulya ng'osuulayo eddobo ng'ojja. Kati oli eyakirya luli, omusajja tajja kukuwa kyannyanja leero n'enkya n'ejjo ne luli. Kyova olaba kati presidential advisor ali mu kigango egindi eggulu alinda bamwongera ekyennyanja kuba tamanyi bwe bakiro, tamanyi bwe bakwata kyannyanja. Waliwo omwana omu baamubuuza Wapittu ekigezo ky'Oluganda ne bamubuuza amatatu gajjawa, omwana n'agamba mu kimotoka. Mwana w'e Kampala awo mu Kivulu awo, omwana yajjuzawo n'agamba mu kimotoka, kubanga awe Makerere mu Kivulu omwana akuze waliwo ddayale eri okumpi nabo, ekimotoka kijja ne bajja ne bayingiza olupiira ne basika amata nga balinga abasika sowegi, anti si byawula. Oluzungu nalwo lukusobera kakati sowegi akwatagana sowegi nga balinga abasika sowegi. Kati omwana ye kasita yatuuka ku lupapula nga bamubuuza wange amata go tugajjawa, omwana yagamba mu kimotoka. Kati bo bakaserini kusasira balowooza amata gava mu kimotoka. Kati mujja kunywa sowegi, mujja kunywa sowegi kuba byonna bimotoka byonna biriko olupiira. Kati mwe abatamanyi mata gye gava mugenda kunywa sowegi. Kati ffe abamanyi amata gye gava kitwetaagisa kulunda nti tukimanyi, eyinza okukamiza, naye mba nnyina essuubi nti kakati yasaze nenjitwala ku nnume. Awo wonna ndi mu process y'amata, nenjitwala ku nnume neefuna eggwako nenjirunda nezaala, ate lwezadde si lwe bagikama. Erina amata agasooka agayero gabaganyana bagayita omuwondo, ogwo gwo tebagunywa. Osooka ago galekera ennyana omwezi nga mulamba, kubanga era gwe nannyini mata gw'ogenda okuganywa. Bw'otandika ogikama olwo ennyana osooka n'otandika n'okugipimira, si kulwanga ekumalako amata. Osooka n'otabula eccupa y'omululuuza n'okwata ennyana n'ogyasamya n'ogiyiwamu emmini y'omululuuza, kati nekkuta omululuuza wali eyonkako katono amata ne gaba gago. Oba ogijjanjabye ate ng'ogigemye n'omululu gwe n'otwala amata. Kati gwe nannyini mata topapa, n'agasooka toganywa.
kakati bo bakaserini kusaasira alowooza n'agayero bagakama n'amataga n'agasooka baganywa muswadde kati mugenda kunywa sowegi nga mumuyita amata kuba mwe mumanya amata gava mu kimotoka kati fuwe twebaliza Katonda ku lwa NUP ne His Excellency yajja nze omu ku baali tebayawula mata ku sowegi nankwakula yeeyo mwenaalemu gye nabonaabonera ebbanga naŋŋamba nedda tokola bwotyo nange nanyiigirako nsereko oyo yanziba ssente zange ze namubbira akalulu ka 2011 nja kuzikulangira ssente ezo nsereko namubbira akalulu ne muwonya bamwine nze ne muwonya bamwine bululu kakaaga ate bonna ne tubulonda bonna twabulonda nze nalondako 51 akamu ke bampa wali ewaka navayo na 50 olwo lwonna njagala bampa ekyennyanja nsereko nanziba teyampa nange nengenda nga nyiize nze neetayirira ku ofiisi ya nsereko ku Monday komawo ku Lwokusatu yagenze France anti ebiseera ebyo ng'akolagana ne Sarkozy oyo we France nga tava France ojja kujja ku Lwokubiri kuba kakati ali France president ani honorable yagenze France nkugambye genda obuuze oyo muwala we Babula secretary we genda omubuuze bw'aba tamanyi gwe mutwalire ekifaananyi kyange kati ayinza okuba nga tamanyi kuba luli nali nina emyaka 6 tasobola kukkiriza nti nno yenze kuba nange neeta bwe ntunula eri si yenze ali wano asobola okuneerabira naye genda omubuuze omwana gwe mwabba naye obululu omumanyi gwe mutaasasula oba oyo ono Sheeka Gundi Lukenya oyo eyayingira mu kyaki ya pasita yiga nga omwana aboogeddeko oyo abo bennyini be bannimbalimba ng'abo babiri ojja kujja wiiki ejo ojja kujja awo nando nange nga ndi awo ntuulaawo nenzengerera ndi mu kumulinda bwajja n'akuyitako buyisi ne yeefuula atakulabye nga nze namuwonya bamwine n'embabazi His Excellency Kyagulanyi n'aŋŋamba nedda ssebo tokola bwotyo tokolanga bwotyo baveeko bagenda kujjamu eriiso yasanga bagenda dijjamu n'aŋŋamba bagenda kujjamu eriiso bw'okola nabo endagaano eriiso lya ddyo togenda disigaza n'adduka emisinde okusiba nga ndi mwene yupi kati nalabye mmekamba buli bano abasajja bajooga balamu yakutte eggolola gwe tulowooza ekintu kino bulijjo nkyerabira golola omusajja golola bamuggyemu amaaso omusajja yamutwalidde mukene tampeko 3 n'amulagirira ne bwe bazirya omusajja balamu n'apima mukene n'amugamba kati ono omunywera ku kyayi kati obala mukene 7 times 5 ezo n'ozirya ekyemisana oteekamu ennyaanya emu akatungulu okadividingamu emirundi ena yamuzizaayo mu P1 ani kitabata quarters simanyi for quarters osalamu bwoti ne bwoti anti edda fraction P1 fraction ne babatuma emichungwa ticha natandika okugutema this is a half, this is a quarter, this is a third. Byonna bina yabimuyigiriza ku katungulu balamu ayigiriza omusajja golola champion w'eggwanga abasajja bajooga golola talina liiso golola ne yebaza nazinisa n'ebbeere bw'ati yeba naye lekanda bwe yakoze ekibegabega kyo kiba tekyenyenyaako wano okabwa kambireke namusomesa eriiso yagenze nalyo ku mukene tampeko 3 nze segomba kubeera serebu wa Uganda mbalayirira mbabu oyo golola yajjanga ku New Vision ebiseera we yakubira naji awo nga nkola mu New Vision golola fena ne tweyala ku ttaka olwaleese ekisipya kyambadde bwati kabushenga amuleese banenga twegomba okukoona ku golola n'akubongako bwoti yankwata mu mukono n'angamba naye musajja nga tuyinaamu golola oyo nze namukwatako mu ngalo nga neegomba golola kati sikyayagala golola senga yankubidde essimu ne muwaayo omutwalo nange ogwo gwongulina gubeerawo waakiri ekyo mukama yakinyamba nali muwaddeyo omutwalo okusinga okumubazisa mukene kati amanyi ne mukene mmeka ezibeera mu tampeko ng'eriko omutwe oba nga teriiko mutwe byonna balamu yabimusomesezza Kyagulanyi Robert K webale kujja mukwano webale kujja kutununula abasajja bali banzijeemu eriiso ate nga simanyi in fact nze neetwala era nga Bayibuli bwe yagambye nze neetwala ewansereko ne mugamba nno okimanyi ffe twakoze obululu waliwo eyantwala gwe nagambako nga mmanyi balina connection olwo nga njagala kuwagira nsereko ne mugamba ffe twakoze obululu nsereko yo mugambe
tukole endagaano. Nsereko nangamba endagaano nze sigana leeta obululu oleete n'eriiso lye erya ddyo. Kyagulanyi weebale kujja. Kati eyo yenjawulo eri wakati wa NUP ne NRM. Waliwo omwana yakoze comment omanyi bw'oba oyagala okumanya amakulu bwe bapostinga ekintu n'otakitegeera genda mu comments. Omwana yakomentinze ekintu n'agamba bw'ati omanyi oluzungu wuliriza nnyo oluzungu lwange luzibu lwakuwulira. Yagambye bw'ati the most richest people in Uganda NRM leaders and the most poorest people in Uganda NRM supporters. Awe nakomye okutegeera nzizemu kutegeera nga ndi wano ku program abaana bakomentinga. The most richest people in Uganda NRM leaders and the most poorest checho NRM supporters. Nengamba bwabula baana mmwe muyina okubikkulirwa okukunjagala nange mukama akumpe. Omwana akola comment emu bweti n'ogigazi obwongo bonna n'owulira nga buweddeyo, which is very true. Saagala kuyogera nnyo oluzungu, ninawo lutono. Kakati twali mu kampeyini nga tugamba abantu bannange bantu mmwe katubabuulire nti mugire tukyuse eggwanga ebintu biri bubi. Abasajja ne batugolokokerako n'abasumba bonna Bujingo. Oyo ye leero kamwogera erinnya. Omusajja yavuma NUP nga buli lunaku ku kituuti ne bw'atasoma kyawandiikibwa n'ayogera ku Kyagulanyi service ebeera ewedde. Ne bw'atasoma kyawandiikibwa n'ayogera ku NUP service eba ewedde era ebiweebwayo biwera. Kati ebintu bye twayogeranga mu mwaka oguwedde mu kampeyini abyogera kati ate asinze nawe. Yavumye yagambye embunne yalayira Kimonde. Mute mwabitegedde omanyi nze ndiwo nze interpretation najja wano babulira interpretation y'ebintu byo ekintu kisobola okuba kitono eyenga kinene. Yagambye anti mulonda Bimonde mwalayiza Bimonde. Yes, anti be balonda be balayira si bwe kiri. Yavumye president era over mechanism defense mechanism over arrest Bujingo. Yagambye bonna abalayira Bimonde arrest him. Tawa bakulu kitiibwa. Munonya abavuma abantu abakulu nga Bujingo ali awo. Yagambye mulonda Bimonde. Ekisooka tebiwa musolo. Ebigambo bye twayogeranga ate kati yabyogera n'okusingawo. His Excellency Kyagulanyi yatugamba ffe tusimbule. Abatatutegedde bajja tusangayo. Bajja tutegeera. Mubaleke batu yagambe emirimu egiri mu Uganda ne mudda wano okuzanyazanya mbuno mugoberera ab'ebyobufuzi mugende mukole mugende mutunde ennyanya. Omwana ne bamusanga ku mudaala ne bamuba amasasi mu kamwa. Bujingo n'asirika. Bujingo n'abuuza yabadde akola ki ku mudaala? Yabadde akola ki ku mudaala? Yabadde akolawo ki ku mudaala nga poliisi etambula todduka kuva ku mudaala genda waka? Ningamba bane kati Bujingo tukole ki? Nagamba muve mu kutambula mu by'obufuzi abo mugende mukole Uganda ejjudde emirimu. Opportunities temuziraba mutambula mu trek simanyi biki kugenda kunoonya campaign wano. Bujingo yavumye buli kiramu yagambye bwati omwana yadduse Japan ne bwe nandibadde nabadde nja kudduka Uganda ebeerekamu omwana mu musonyiwe mwakoze obino okumukwata. Minister otuula otya munyonyi ogenda okwata omwana adduse Japan? Lwaki tewatuula mu bodaboda n'omunoonyeza e Uganda n'omunoonya n'omugjayo eri n'omutumbula? Mumunoonya adduse ne bwe nandibadde nziruka. Ekisooka nange ndi bokisa. Nze nagulawo KCB eyo ebeera banka. Nakubira waawe wa Lukanga nze nakuba Lukanga. Nze nakuba Nyakaana. Nze nange ninamu bankubako lumu enwana zonna nenziwangula. Nange ne bwe nandigenze Japan nandibadde nziruka. Omwana mumuveeko mumuwe buwi ssente. Mwe mwonoonye eggwanga lino eggwanga libeerekamu. Nabuuziza Bujingo yabyogedde n'amaliriza n'okugamba bonna abalayira Bimonde. Naddala balayirire Kololo. Ningamba Bujingo gwo kyogedde. Twabagamba. Anti ekintu bwe bakyogera ne bakireka gwe tokigenda wala kati nze ekyandeeta kukikunnyonnyola omusajja yabadde ategeeza ki. Ekyo kye kyandeeta wano okukugamba nti eri Bayibuli egamba bano beetwala bajja mu maaso ekivume kibeere ku Isirayiri n'olwaliro kiyinza obbeera ku ggwe n'abaana bo. Waliwo omuntu omu nayogedde naye ekyo nagamba pasita ekyo kyawandiikibwa kye wayogedde nti otyo. Waliwo famire ennene n'agamba famire yange
bajjajjaffe bakola ekintu ekinene mu Uganda. Family ekintu kigirondoola n'abaana bange n'abaana family ennene bakungu basoma babeera nezi PhD naye bwamaliriza PhD awo n'abeera mukungukungu n'anywa omwenge n'afuka mu mpale n'agwa ku kkubo. Balina ekintu kye bakola kibalondoola babajjamu eriiso. Kati buli mwana aliwo kati bamuggyemu eriiso eryaddyo. Yaŋŋambye pastor tusabe yanseseza yaŋŋambye bw'ati pastor nze leka nkuwa amanya g'abaana bange wamujja kunsonyiwa kati nonkyogere abantu basobokutegeera osabire abaana bange buli mwana musabire akapapula wandika akapapula okateeke mu Bayibuli kasule mu Bayibuli nasese katenfe okumanya ayagala abaana be basumululwe. Yaŋŋambye ku bubaka buno bwoweereza n'ekintu kino ekyabaawo mu kika nkitegedde n'abaana bange babajjamu eriiso naye ng'ekivume kyajjajja wa jjajja w'abajjajjaabwe. Kati tuwandiike obupapula nnyina abaana bwe bati bonna n'abampa amanya gundi ne gundi ne gundi. Wandiika amanya gaabwe ku bupapula obuteeke na mu Bayibuli tebuvaamu kubanga n'ensonga eri sirias abaana balina okusumululwa. Obupapula bubeere mu Bayibuli abaana basumululwe. Kati bino nze bye najja bagamba nti kiri kitegeeza kino ekiriwo kati Bugingo yagambye eyalayira Kololo Kimmonde arrest him. Hey, tosobola ku arrest Bugingo. Arrest him. Ekyo nange sikyogerangako. Bugingo yakyogedde yagambye tebawana musolo bebazza eggwanga emabega. Twabyogera Bugingo n'agamba tusirike tuwaayira gavumenti nnungi president omulungi ng'oyo omusangawa. Kati njagala mbuuze Bugingo Museveni yalayira mu gwakumeka si mu gwakusatu mu gwakumeka mu gwakuna ekikulu nze nabyerabira saabigoberera. Kati sebo gino emyezi ng'ena gyokka gyafuukiddemu ekimmonde. Bugingo weeyisa bubi. Change your behaviors. Niwankubadde olinga yafa tomalaga muvumavuma bw'otya ekimmonde. Yagambye tebawana musolo abo bennyini be batubonyaabonya. Mubalabirawo be batubonyaabonya Uganda muliro ne bwe nandibadde nze mbadde nziruka Uganda ebeerekamu. Nagambye musooke munzirize y'akatambi ako ndabe. Nendabira ddala nga pastor anti omanyi mugera ne mubiteeka ku TikTok ne mwogeza omuntu eddoboozi eritali lirye. Ne mulabira ddala nga yeye namulabye atambula anti omanyi alina okugulu kuno okumu kwakula bwekuti tekwakula bwekuti. Nendaba nga yeye kuba yabadde atambula mu awo. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Amagezi bwe gaba gazze ne mmanya yoyo eyo ye password ye. Amagezi bwe gaba gazze mu 20 nno Kimmonde kubira Mukama engalo ez'amaanyi ne mmanya yoyo. Yes, mechanism over, arrest him. Ekira we Uganda His Excellency Robert K yatugamba bwati yalayiranga 12 Ogwokutaano 2021 kyekyo wama nena wesigwa kutaano nga ndabange yalayira edda byebyo kati ya 12 Ogwokutaano kati mbu kuva mu Gwokutaano tuuka mu Gwomusanvu avudde mu buntu afuuse Kimmonde. Kati ate simanyi Kimmonde ki omanye daffe abaafuka waliwo ekiwuka bakiyita Kimmonde kikuyingira mu mubiri byanyingira naye eddagala lyakyo sukaali gw'omogolawo obumogozi bw'oti n'oyiwako sukaali kifuluma kyokka era mulwakuba mmwe temwabirabako kifuluma kyokka kyakuyingira ng'obeerulyawo ng'ekintu kikola bwe kiti mu nnyama. Kati twali twabigira kasukaali kajja lumu na lumu nga waliwo eyalwadde ng'oba otoloota omumwa ng'ogusuna ng'oyiwawo sukaali kifuluma kyokka. Kati simanyi obagamba Kimmonde ekyo oba ekiwutta kino ekya Lumonde simanyi kubanga Lumonde omuwutta kyekifuuka Ekimmonde oba Ekimmonde ekiwuka kiri ekizaalwa ekiwuka kye bayita ekiyengere anti omanye ebyo nze mbimanyi. Waliwo ekigundi bakiyita kiyengere lungube ekiswera bakiyita lungube kyekibiika amagi ne gavaamu kibeera we bafuka wokka abo be bali mikwano gyange. Aya kati ndi mukunoonyereza Kimmonde ki kye yayogedde kiyavumye omusajja newankubadde omusajja we Haiti yafa tamalagavu tomumuvuma bwe mutyo nammwe. Bugingo yagambye ne bwe yandibadde ye yabadde tasobola kuva Japan otuuka e Japan n'okomawo wano yagambye gana amagezi mbawa ga bwereere oyo mwana mumuwe omudaali ku lw'okudduka Uganda kiyakoze kinabadde ndina okukola mumuwe ennyumba e Kololo mumuwe omulimu nga tegukka wansi wa bukadde 10 kuba yakoze ekyobuzira okudduka mu Geyeena. Bugingo katukukubireko mu ngalo twakugamba kati sirika
Leero nyina information nyingi nendabika sijja gimalayo bannange. Ndabika sijja gimalayo kuba kati eddakiika 3 zigenze. Ngireeta enkya, nja kugireeta enkya. Katugende ku kyawandiikibwa. Kubanga saagala ngitemeetememu. Mugenda abalokole mwetegeke enkya. Abalokole lekandike nga mbagambye enkya mwetegeke era enkya kyagiyo phone. Bulira omuntu mujjemba bulire kiki ekiri mu kanisa y'abalokole, kiki ekiri mu Ministry of Health, kiki ekibadde kitta abantu e Uganda, ekyo mujje enkya nkibabuulire, mbabuulire n'abafudde n'enfa gye bafuddemu okuva ddala ku Pastor Senfuma. Leka mbabbireko bubbizi Pastor Senfuma, Pastor Kula, kuba nkimanyi Mukama tayinza kumpayo sinsobola kufa leero. Kambabuulire omuntu ankubidde essimu leero ssaawa 11 ali California Colorado yeyo Colorado nga ngamba mama ASP gwe mwangu okubuuza nti mama wange ankubidde essimu okuva e Uganda nti ngambye nti nsonyiwa okukuza okusa nti mama wange ankubidde essimu kiki bangambye bakutte Lumbuye bannaye Lumbuye agenda basuula eddalo ne mubuuza Lumbuye bamukutte ddi bangambye bakutte Lumbuye mama ali eri akaaba e Uganda ngamba bakutte omwana we ntino omwana Lumbuye ne mugamba munnange Lumbuye sisobola kuyogera naye wabula nnyina gwe nsobola obbuuza wano amangu ng'asobola okunfunira Lumbuye wamma Lumbuye bamukutte bannaye Lumbuye agenda basuula eddalo Lumbuye wali mulamu naye mwe buli lunaku bakwata Lumbuye lunaku batta Lumbuye lunaku batta Lumbuye lunaku bakwata Lumbuye kati obanga bamukwata ne bamuta kiki Lumbuye temumwesonyiwa Lumbuye wali bwe bamukwata bwe bamuta bwe bamuleeta bwe bamuzaayo bwabuuka bwabula kati Lumbuye mumuleke ssaawa 11 omukyala ngambye bambi nsonyiwa okukukubira naye maama akaaba kiki bakutte omwana we kunzi mwana waani ye abadde atambula kyekiro mu kafiyu nti si Uganda ali ttaki Lumbuye bamukutte. Ulira ngenze ku kyawandiikibwa ebyo bye mbasuniddeko byankya Kula Senfuma n'abalala. Don't miss. Ekyo nkirese bagamba Mukama tayinza kumpaayo kunkwata kiro kya leero nga sinayogera message eyo. Abasumba babalokole mwetegeke. Ate tugenze ku kyawandiikibwa wamma obudde bugenze. Ekyawandiikibwa kigamba bwe kiti. Nkijje ku mbeera eri Uganda nabagamba ffe wano tusoma Bible and politics. Bible and politics. Najja balaga tewali mbeera etuukawo kati mu kiseera kino nga toyina kyawandiikibwa ky'osobola gyeyimiriramu tebakikulimbanga. Ekyo tebakikulimbanga. Buli mbeera gy'otuukamu gwe nolabambu oli sitaaka nolabambu gw'osinza okubeera obubi waliwo yagiyitamu mu Bayibuli. Kyova olaba waliwo omuntu ajja nagamba Pastor bambi nkubulidde ebintu byange bino tobyogera ntuuka ekiseera nga nnyina obyogera kuba ekisooka sikwogedde linnya. Naawe ogenza okunnoonya okiŋŋamba wawulira nga nnyina ekyomulala kye nnayogera naawe n'okigumirako. Bwe kityo obujulizi ekyo kye buyambako n'omanya kubanga eri omuntu agamba bino ebya Bayibuli sijja bikkiriza kuba ekisooka saaliwo. Tannaba kufuna kisa kikkiriza Bayibuli naye asobola okukkiriza ow'omulembe guno. Abantu baali baweddemu amaanyi nga bamanyi buli akwatibwa COVID afa. Omwana n'ayimirira Dubai Abu Dhabi n'agamba nze nawunye COVID nampereza ebifaananyi n'ekisaawa kino ekisaawa okiraba kye batusibe ekikulondoola bwe baba nga tebakujjanjabidde mu ddwaliro ne bagamba gende waka mu kalantini bakikuteekako we bakikutereddeko we kibeera bw'ofuluma kiroopa location ne bakukwata osaasaanya obulwadde nga mu nnyumba bonna balwadde n'agamba nze kubagenda okufa COVID siriiko. Ate n'ekyokusooka simanyi nnyo kusaba naye nnyina omusajja gwe ndaba asaba teyankubira na ssimu. Ye yakola bw'ati yateeka mazzi mu ccupa n'agamba nawulira nga pasita agamba omuntu ateeka amazzi mu ccupa yeesabire n'agasabira n'agamba nze Mukama sigenda kufa COVID. Kale sikumanyi nnyo nze nkumanyidde ku Pastor Wile gwe Katonda wa Pastor Wile emponya. Omwana n'awawona COVID. Bakama be ne bamubuuza gwe wawonye otya naye n'asirikira ekyama kye nabagamba mukweke ekyama. Omwana n'asirikira ekyama kye ne bajja ne bamukebera ne bamuzza eno obadde omira nga n'ebiweke byabwe abirina awo yagaana obbimira.
yagano bimira bosi we ne bamutwala ye ne bamuteka ku oxygen omwana naawona n'agamba nzi Katonda wa Pastor William Mponya ekyo bwe nakibulekinga wano ng'omwana akimpadde akiŋŋambye buli muntu eyali alwadde n'amanya bwengwa mu mikono gya Katonda nsobola okuwona buli yakiwulira yarisiivinga yataapingawo amaanyi abantu ne beesabira kati oyo tajuliza Bayibuli tajuliza Bayibuli kubanga tannaba kufuna kisa kijuliza Bayibuli naye asobola okujuliza ekiriwo kati n'agamba nedda gwe Mukama yakoze kiri kino osobola okinkolera kati abamwajja nagamba bambi tokyogera naye loba olyawo ng'olina okukyogera n'omulala agume kuba si gwe abeera wekka mu kizibu ekyo wekka njogera wano ekintu ng'omuntu asaaga oluvaawo n'owulira amasimu nze pasita ekyo kyonna ekyo obadde oyogera ku nze ekyo obadde oyogera ku nze okitegedde mba sikwogedde erinnya tebakumanyi tebagenda kukumanya lwaki mba sibuulira mulala n'akigumirako kati gwe owulira embeera eri ewaka omuntu yenna ab'ebyobufuzi oteekwa okuba ne beesi w'osinziira okukola ebyobufuzi byo si ku luno wokka kuviira ddala mu Bayibuli Sawulo alina ekibuga genda osome ekyo ekyawandiikibwa kye twasomye eggulo ekya bassekabaka ekisooka essuula y'e11 ojja kulabawo ekibuga kya Sawulo waliwo ekibuga kya Sawulo we yasinziira okukola ebyobufuzi bye Dawudi yalina ekibuga n'olwaleero alina ekibuga era ng'ovudde ku kibuga kino bwe yadduka n'agenda n'anoonya obubudamu ewa kabaka bamuyita Kiisi era kye yasooka okumusaba yamusaba beesi Bayibuli egamba n'amuwa Zikulagi n'amuwa ekibuga Zikulagi kati bw'oba okola era ab'ebyobufuzi abasinga ekibalema butaba na beesi w'osinziira nti amaanyi go gali awo olina okubanga awo tewali ayinza kukugjawo kati Dawudi baayokya ekibuga kya Dawudi bakiyita Zikulagi Kamwokya baayokya Kamwokya we yenna ne bamukuba ku ttaka mulowooza basoose kwokya Kamwokya era mulowooza Kamwokya yayidde ku lw'okubanga ne Makerere yajja mulowooza Kamwokya yayidde ku lw'okubanga ne Owino yajja mmwe bwe mulowooza wali babadde bayokya Zikulagi bayokya kibuga kya Dawudi era Dawudi teyaliiwe yali agenze kusoma magye naye bannange Bayibuli yali agenze kusoma mwe mumanyi Dawudi yali mulwanyi yali agenze ku kosi kuyongerako kubanga luli yali akamala okukwata empologoma mu kirevu n'agisuuza omwana gwe bayita Wire n'amugya mu njala z'eddubu n'addayo okwongerako koosi abeera ali eyo Zikulagi ne bamwokya yenna ne bamukuba ku ttaka Dawudi teyaliiwo Bayibuli egamba nti bagwa ambush ekiro kyonna simanyi okukwekweta ku sayidi wagenda osome ennyiriri ziri 19 essuula yonna nayinza enkumi eku ya 19 ng'amaze okuggyayo ebintu bye Dawudi agenda okudda n'abasajja 600 agenda okujja avudde gy'ava agenda okutuuka nga Kamwokya yenna bamwokeza ali ku ttaka miranga Ronnie I salute okitegedde nga Kamwokya ali ku ttaka Bayibuli egamba n'akaaba n'agwa ku ttaka n'akaaba n'ab'e Kamwokya ne bagala omukuba amayinja Bayibuli egamba ne bagamba kati ono bw'aba akaaba ekitegeeza talina gy'atutwala ne bamugamba Dawudi tugenda kukuba amayinja nga Dawudi bawambye buli kimu abaana be ab'obulenzi n'ab'obuwala n'abakazi babatutte yali ayinamu abakazi 2 Zikulagi ne bamutwala Zikulagi ne bamwokya ebintu byonna ne babitwala kati Kamwokya tebamwokeza accidentally ekikulu mama Ebene kasitajja nga nze nkyuka uyu ye kasitajja nga nze nkyukira ddala kati nebyenjogera byonna mbyerabidde byonna bigenzerwa mama Ebene bamma nkutumidde mama Ebene nze nkulabye kati Bayibuli egamba bweti Dawudi n'abuuza Mukama ekirungi Dawudi yali alina abasajja be kwaliko Mathias Mpuuga kwaliko omusajja Nambeshi kwaliko Nyanzi Chairman n'abalala bangi
kwaliko Secretary General Rubongoya. Abasajja baali waawo era bajja ne boogerako eri abantu ne babagamba mugume tugenda kuzza omunyago gwonna. Tugenda kuzza omunyago gwonna. Bible egamba Dawudi n'ababuuza Mukama nti Mukama ngende. Bible egamba nti Mukama n'amugamba genda. Kati gwe wulira tugenda mu Bible and politics tusooke mu Bible spiritually. Waliwo ekintu kye wali oluuzinze n'otuuka ng'olaba kisaanyewo tewali ssuubi lya kintu ky'okuddawo. Owulira tosobola kukizzaawo ne bw'oba otaddemu ssente mmeka. Abatoolo ne bagira anti omanyi abo bakoddomi bange bwe mba mboogerako mbeera muwombefu. Awantu awasinga okubeera ebitiibwa wabeera awa mu kooti ne ku buko ekiti mu kyaki mu kooti ne ku buko awantu wasatu awo wo weegendereza tosirituka n'ogwa bw'ogwa tekikuvaako nti ne wagudde ku buko otambula mpola ne bw'oba osaatuuka ne bw'oba ebigambo bikufuluma nga byafulufiga weewumbako. Ekooti kyaki obuko ne kooti kati abo bwe mba mboogerako nga neewumbye. Bagamba bwe bati ekirema ssente ne bannagabunaga. Ekirema ssente basuula busuuzi. Ssente yeekola buli kintu kyonna bwe kigiremwa kusuula kiba tekikyalina solution. Naye ffe mu nsi ey'omwoyo si bwe tugamba. Ekintu kyo kiyinza okuba nga kyafa naye kisobola okuzzikawo. Katonda asobola okkizzaawo. Zikulagi baamukuba ne bamwokya yenna. Bw'oba oyagala okumanya enjokya gye baayokya Zikulagi genda ekamwokya. Bw'oba oyagala okumanya bwe bazzaawo Zikulagi genda ekamwokya. Kakati ne bwe njogera ekyo kyokka ne mmala puroguramu eba ewedde. Ne bwe njogera ekyo kyokka ne mmala puroguramu eba ewedde. Bw'oba oyagala okumanya bwe baayokya Zikulagi genda ekamwokya. Kubanga ne Dawudi bajja mukulaga ne woofiisi ze weeziri. Bw'oba oyagala bwe bazzaawo Zikulagi genda ekamwokya. Kati gwe ekyo kyawandikibwa tosaana kukisoma ali e Uganda. Tambula ogende ekamwokya. Juzi Secretary General yagambye bw'ati banenga mwanguye okuzzaawo Zikulagi nti eggulo we twabeeredde wano nga baakayokya twabadde tuyimirira wano nti ne tulengera eggayaaza. Naye kakati neewuunya oli ali eri simulaba. Mpulira n'aboogera wali sibalaba. Bakedde kuzzaawo Zikulagi. Dawudi yayimiridde gye yayimiridde n'agamba Zikulagi bamuzzeewo. N'ebintu tubizzeewo byonna ebibbiddwa byonna ebyokeddwa. Bible and politics oyina ekintu kye kyakubulako. Oyina ekintu kye kyakufaako. Oyina ekintu kye babba. Oyina ekintu kye kyayonooneka. Mukama asobola okkizzaawo. Mukama yaddiza Dawudi Zikulagi. Ne bye baali babbye. Naye wakati mu process ey'okubizza olugendo lwali luwanvu waliwo okugenda okulumba. Yabagoberera yabuuza Mukama ngende n'amugamba genda n'abagoberera. Bible egamba abagoberera atuuka ku akagga bakayitaani akagga. Bible egamba atuuka ku kagga ako ate yali alina abasajja 600 ebibiri ne bitya. Ne bigamba bano abasajja bazze ne batuukera ekibuga ate tubalumbe ewaabwe. Dawudi n'abagamba bwe muleeta ebyo ebiboozi mwenna awulira nga atidde asigale wano. Awulira nga atidde asigale wano. Wabula mbadde nina okusooka okunoonya awali akagga verse 7. Akagga Besoli. N'abagamba abatidde musigale wano. Mutulindire wano. Ne babalindira awo ne batambula ne bagenda. Bible egamba bweti bwe baba bagenda ne basanga Omumisiri nga yagudde ali awo nkasikosiko aliko kiyiriitira. Omusajja Omumisiri omuvubuka ne Dawudi nayimiriza zi99 zonna n'amala omukolako. Bible egamba ne bamuwa otuzzi n'anywa ne bamuwa ekirimba ky'ettiini n'alyako n'alya ne zayituuni n'alyoka ddengulu ne bamuwa ne ku mugaati n'alya. Bw'amala okulya n'amubuuza gwani era okola ki wano? N'amugamba Mukama wange twatambudde
ife twakoze olulumba luli Sinziggu ku kibuga kiri eyo batwambusiza ne tugenda ku kibuga ekyo ne tukikuba kyonna ne tukyokya ne tukimalawo naye twabadde tujja nenfuna ekisujja embiro ne zimpitamu kati bano bwe nabagambye bannindeko mukama wange nangamba nti nja bakubya ne bansuula wano ne banvaamu kyokka ng'omunyago gwonna bagututte nze ne bansuula wano abasuuli abamereki abamereki be bakuba Zikulagi namugamba okikakasa ye mmwe nti ye mwe mwakubye ekibuga nti ye kakati njagala ombulire mwakikubye mutya mwagenderedde ki bwe bavudde wano bali ludda wabakampinzeewa namugamba nkwegayidde nze munaye ndimugwira nze gana amajenga limu ndimugwira ndi mu Misiri njagala ombulire ekisooka nti togenda kunzita ekirala togenda kumpayo mu mikono gy'abasajja abo nti nze nakulagiridde kati awo kansimbe wakati oyinza okuba nga oyagala ebintu binene nnyo naye ng'agenda obbikutuusaako ali awo ayiriitira muyige okuyamba ku bantu ali awo ayiriitira mulalulalu ali awo awunyaawunya buli womusisinkano owandula n'eddusu kubanga awunya ekkalalume kubanga awunya omusulo afuka ne mu mpale oyinza okuba nga byoyagala okukavalinga okurikavalinga si bwe bagamba ekikulu oluzungu lwange nalwo luwanvu olina byoyagala okuzza olina byoyagala okununula naye munnange oyo ayiriitira gw'oyitako ku kkubo ayinza okuba nga yalina ekyokuddamu kyo muyige okuyambayambako ku bantu abo abali obubi Dawudi yasooka n'agamba zi-99 ne ziyimirira n'ava mu konvoyi n'abagamba tusooke tutaasa ono omuntu kati senga tebaamutaasa yali agenda bagoba kutuukawa era awo we yajja information esooka. Information is power. Awo bwafuna information eno awo n'awangula abalabe be n'amanya kati Zikulagi ngenda muzzaawo. Kati gwe byogoba ebinene nnyo osuubira solution yabyo eri mu ddiru gy'ogoba ey'obukadde 600. Si mwe bibiri. Catherine Kusaasira yatulagako emmotoka ya ssente naye olwaleero talina kawunga. Sente si ye solution. Ono gwe waleka kutaka ng'ayiriitira ye yali solution. Obukadde 600 bwaggwaawo yatugamba tetumusinikirako omulembe gwalimu gwa ssente ffe abakyali mu kubonaabona tuboneebone bwe tuleba tutuuse tulimuyita. Kati namulabye asumagirira bw'ati bamukonako bamugamba owange gira ate omanyi ekyo kankireke ekyo webale mukama ekyo nkirese. Asumagirira bw'ati agenda okudda engulu asanga baseka nga babuuza museka ki. Yes. Ali awanoonya kilo y'akawunga ebuze. Solution eyinza okubeera ku muntu gw'oleka ku kkubo nga ne bw'onoofuna ddiiru eri ng'ekyokuddamu kyali wano. Omusajja yali ayiritira bwe baamuzza engulu ye yabagamba kati tutambule bwe tuti ne bwe tuti ate tulina batuuka mu ssaawa bwe ziti kubanga babeera balirakisinze. Bayibuli egamba ne bagenda ne baddamu ne bakuba buli kimu. Bayibuli egamba yabatandika obbakuba kawungeezi okubatta kawungeezi obudde ne bukya ng'akyabasalako emitwe. Dawudi n'abasalako emitwe ekiro n'abasalako omutwe emisana n'abamaliriza akawungeezi ng'enjuba egwa. Oba osaaga ne Dawudi. N'amakinga sure nti abantu be bonna abaali bawambiddwa abanunudde na buli kintu ekyali kibbiddwa ne bwe kyali kitono ne bwe yali empisa etunga omukeeka yagikomyawo Zikulagi n'addamu n'azimba Zikulagi n'amuzzaawo. Nkugambye bw'oba oyagala bwe baayokya kamwokya Zikulagi genda ekamwokya. Bw'oba oyagala okumanya bwe bazaawo Zikulagi era genda ekamwokya. Abasajja ba Dawudi baabaddewo eggulo ne bagamba tulinawo amabaati 3,000. 3,000 bukadde 3. Sabiwulidde bulungi. Nze kasita nalabye abasajja ba Dawudi ne mmanya Zikulagi agenda kuddawo. Bonna bayogedde nga bazibu nnyo. Ne bababuuza mwalabyeko ku gavumenti wano nti tetunnabagirabako yadde. Ne bababuuza ate kansala w'abalema tetunnamulabako. Ne kansala w'abalema ba gavumenti temunnamulabako nedda tetunnamulabako. Tewali kyogenda kuyitamu nga mu Bayibuli tekiriimu. Awo wonna baabikola kumalamu Dawudi maanyi.
Dawudi yasigala alina amaanyi. Dawudi yasigala alina amaanyi. Era ettutumu lye lyeyongera nga balaba ate yeetisse endibota z'engoye, abbye ebintu ebirala eri addidde bye baatutte abinunudde ate n'ebyabali byonna abigaseeko abireese ne balaba musuululu moja mechanism over bakomyawo ebintu ewaka. Ensi yonna nekkiriza nti Dawudi bw'omulaba adduka ne bw'aba taliiwo bw'ajja asobola okutereeza ebyononese nga taliiwo. Olala ate biteredde taliiwo mumulinda akomewo. Era zikula gye baamulimisa taliiwo. Era baatwokeza Robert K taliiwo. Naye era yatandise dde okuzzaawo zikula gyagenda kuddawo. Bagenda ne bakuba abantu b'e Lusanja. Hagenda okutuuka nga Lusanja yenna ali ku ttaka. N'agamba Lusanja alina okuddawo. Ne bamugamba nedda munnange omuntu eyakubye Lusanja musajja munene nnyeno waggulu bw'ati naye alina obugezi naye musajja w'amaanyi kubanga yali leerwe yonna yagirya n'agima. Nti ate okumanya oli omusajja nga muzibu nnyo nti pulezidenti w'eggwanga yamukubidde essimu n'agaana ogikwata. Pulezidenti n'aswala. Kakati gwani amweyimbyemu. Dawudi n'abagamba nze najja Wire mu njala z'empologoma. Nakwata empologoma mu kirevu nenjisuuza Wire asimwe ASP. Olala nenziramu nensanga eddubu nga limukutte limusimbye enjala nemujja mu njala z'eddubu. Kati temusobola kungamba nti sisobola kununula Lusanja. Temusobola kugamba nti sisobola kununula Lusanja nga nanunula Wire. Mwesenga mundabako bwe nali nfaanana. Ne mama Ebene agira nankubira essimu nambuuza naye oba nali ku kyebiseera ebyo. Yeggwe wano oba yeggwe wano nga wonna yenze naye nga si yenze. Si nze oli. Nange bwe nkalaba neetya. N'agamba Wire namujja mu njala z'empologoma ng'onnyumiza ono w'amagulu ga gundi. N'agamba Lusanja erina okubeerawo. Ne bagamba Lusanja eriwo mu bukyamu. Simanyi n'omulamuzi asooka n'agamba Lusanja gubasinze. Ba propagandist ne bagamba Lukwago aguse, Lukwago oyo kangengera. His Excellency Robert K n'abagamba bw'ati ffe essuubi tetulirina mu kooti. N'agenda n'ayotema evvuunike. N'ateekawo buloka n'azimbako buloka nga 7. Zaake n'amuyambako awo naye n'ateekako buloka nga 5 ne baleeta amabaati. Ne bagamba muzimbe. Ne bagamba awo simanyi gavumenti ebiyingiddemu. Dawudi yazzaawo Lusanja. Kati ali kamwocha. Abe Lusanja bagenda. Naye ng'ensi yonna yali ekkiriza. Era abe Lusanja ne bakkiriza n'abatiitiizi ne badduka ne bagenda. Ne bagamba munaye ffe tugenze. Oyo omusajja yali ya Uganda Airlines n'agikuba wali. Oyo omusajja yagayagaya ebyuma byonna yasooka train yonna n'agigaya n'agimalawo n'amala n'akwata leerwe yennyini yonna n'agigayagaya. Twamusanga ameketa amacupa ameketa leerwe ezo slippers za leerwe zibeera za steel. Omusajja yazikakanako n'azimeketa azinywanga sigala mbu buli wabeera kasigala ku mumwa. Ne bagamba Lusanja tagenda muzza. Kyagulanyi n'agamba Lusanja ajja kuddawo. Okumanya Lusanja ajja kuddawo nze ntemye evvuunika ate nze nzimbye. Abe Lusanja tebaliyo. Tugenda okuddamu okulaba omusajja gwe baatuwaanira ng'ali ku CBS agamba naye bannaayo oyo omwana oba mbeeredde ki. Naye senga wakiri nfuna omukisa n'enjogerako naye. Nkimanyi kati ye komanda wa Red Brigade naye nze nagisookamu. Ampe ku kitiibwa. Ampe ku appointment njogereko naye. Njogereko naye wakiri anyambe buyambi njogereko naye. Robert K n'akomawo n'agamba sina kye njogerako naye. Kubanga ensonga zange zibuutikidde Uganda ziri Kotido ziri Koboko up to Dodoma okuva wano zisalira ddala paka Abuja. Ezo z'ensonga zendiko wano zikwatira ddala ku ani eno njerabidde Indian Ocean, Atlantic n'ani omulala Pacific. Zikwata border to border. Kakati njogere kinaawenza oŋŋambe ki? Toyina ky'oŋŋamba. Kati ate balala badduka bagenda ewoli anoonya en appointment ate bo gye banoonya appointment ate y'olugenda y'olekayo liiso.
aha ekintu kyekyakubulako Mukama asobola okukizza ekintu kyekyakufako Mukama asobola okukizza Bayibuli tugamba bweti kino kyawandiikibwa nkyogerako Yobu essuula 14 olunyiriri olw'omusanvu 14:7 agamba wakyaliwo essuubi nate omuti gwatemebwa n'ekikonge ne kikala ne kitakoma ku kukala ate era ne kisiguka naye wakyaliwo essuubi omuti guno ogwagwa gye gwagwa ettabi bwe lifuna akaloosa k'amazzi lisobola okubala n'ebibala byalyo ne bibeerawo ne guguma ne guba ng'omuti ogwasimbibwa nga gwagwa naye ettabi ne liroka kati ekintu kyo kyonna bwe kiba kyayonooneka nga kyabula zikulagiwo baamukuba wali olina omulimu gwonna gwasaanawo covid yagukuba n'agumalawo waliwo ebintu ebitambula e Uganda abo waliwo sekita gye balumbye mmwe kambabuulire kinkoze bubi saagadde kutandika ku kintu kino nkirekewo enkya kyensookako ne bwesiire tekyawandiikibwa ngenda balaga ekiri e Uganda nkimanyi Mukama tayinza kumpaayo kiro ky'olwaleero nga sinababuulira kintu kino era kino ndabula basumba ndabula badokita ngenda babuulira sitole mugenda kugiraba ng'erimu kula erimu omugenzi Pastor Senfuma bombi Mukama abawummuze mirembe ngenda babuulira mbonye byonna byambonye ate n'abalala bakyaliwo bayitirivu nnyo ekkanisa y'abalokole eri mu ataaka gavumenti egirumbye omutemu gavumenti agirumbye mbabuulire muwulirize nnyo lumbuye ajja nayogera awo ebintu ne mugamba ne bannange ono omwana asabuka abamutegeera nkugambye bankubidde essimu ssaawa 11 munnange jangu olabe nti omwana bamukutte lumbuye bamukutte naye muwulirize nnyo lumbuye ebyange byembaleetera si bya lumbuye naye bw'ogenda okudda mu vidiyo za lumbuye yabyogera naye tetwamumanya mbonye ali mu ttaka ojja kumbuuza Senfuma ataasoma pastor obupasita si munnabyabufuzi yeegatta atya ku mbonye tomorrow at the same time ojja kitegeera era abasumba b'abalokole era kati seewuunya bwe mpulira nga Bujingo avuma ebimmonde Bujingo nga tebanakukwata vuma ebimmonde wamma kakati nkuwagidde vuma ebimmonde ekkanisa y'abalokole eri mu ataaka era Bujingo ayinza okuba nga yakitegedde tomorrow don't miss tuddeyo ku zikulagi oyina naawe zikulagiwo tolowooza nti his excellence Robert Keyeka yalina zikulagi naawe mu bulamu bwe oyina zikulagiwo oyina we wali osinzira woyina amaanyi ng'amaanyi go galina we gali naye wonna n'osanga nga wasiridde oyina omulimu gwe wali oyina nga owulira ogwo omulimu gw'ogukola emyaka 10 okuva kati ogenda kuba osobola okugula ennyumba ekkololo ne bukya ku makya ng'omulimu gwonna gusiridde osanga ekiwandiiko ku mmeeza pa thank you so much webale nnyo webalire ddala ebbanga lyokoze naffe but mukwano saavisi zo zigezeeko awalala zikulagi yenna ku ttaka oyina omukyala gwe wali oyagala ng'owulira obulamu bwo bwonna baabuyunga bulinga bwa ASP ne Mama Ebeni bakwata akatunda kano ne bateekako akatunda kala ne bifulumya ekibala bakiyita Ebeneza ng'obulamu buli awo naye nga yakudisappointinga n'ogamba teyandibadde oyo n'otandika n'okuzezengera n'ogwa eddalu tobitegeera owulira wakyawa abantu nedda gwe ne bw'onookyawa abantu togenda kujjayo bintu byo ebiri zikulagi era omuntu yajja okubikulaga ate nnoono omuntu mu Misiri ate si kuba nti mu Misiri kyokka mulwadde asinda alina ku kkubo alabika nga atalina kyagenda kukuyamba waliwo oli omusajja leero nabadde mbuulira ku gundi ku prayer warriors abaana ab'obuwala muyina engeri gye mu describingamu omusajja gw'oyagala naye ng'ekikula kye naawe ne bw'okiteekaawo nga ne bw'omunoonya ensi yonna tosobola mufuna naye nga gwe gw'oyagala oyagala omusajja nga muwanvu ng'alinga tegusuulwa ate ng'ayina ettutumu nnyo liringa erya Robert K. ate ng'alina ssente nnyingi nnyo ziringa eza Lwabwogo
Alina emmotoka nnyingi nnyo nga nnene nnyo ziringanga eza bulletproof. Kati ate omwagala nga MP nnyo amaze emyaka 3 mu parliament. Kati uyu omusajja tulina wogenda mujja. Toyinza kugatta gundi tegusulwa omugatteko ssente za gundi era nga muntu omu yalina ebyo byonna. Kakati ate nno wuwo agenda okufuuka ebyo byoyagala ali wali kukubayiriitira. Ali wali kukubayiriitira ali bubi just kyetaaga gwe omutwalire ekirimba ky'ettiini ne zaituni. Alyeko anyweko omunaazi omugabe naawe bino ebikooti lwaki oyambala bino ebikooti. Ne bw'omuwalugoye lw'omwowino omutekeko ekisaati ky'omwowino ojja genda okulaba nga atanisoterera obusona omuntu yabadde afuluutira wano. Omubuuze naye gwe abaayokya zikulagi wange obamanyi akugambe mbamanyi naye making sure nti mbamanyi. Ojja munagenda otambula emyaka egi nga zikulagi wamuzizzaawo. Wabula gwe gwoyagala oli simanyi muwanvu nga tegusuulwa anti munnange naye bannange ate mwagala height. Njagala omusajja nga talina kiwalaata n'ogenda ondeka wano. Kati singa mama Eben yagana omusajja w'ekiwalaata, sagala musajja wa kiwalaata kuba tasobola kwetika ffene. Kale maama tasobola kwetika ffene. Kale ngenda kwetika ffene nga mutwalawa era nzikugerezaako okwetika ffene sebukulu okuba nina ekiwalaata. Babi yali alina omusajja gwawulira gwayagala ng'asobola okwogera ekigambo nekikwata ku Indian Ocean, nekigenda ku Pacific, nekigenda ku Atlantic, nekikomawo nekilanding e Uganda mu Central Region. Kisoka n'ekitalaga eri ebweruwegwa. Oyo omulenzi bamutegeera nga Uganda tetunnamutegeera nga mu Pacific bamuwulira. Babi yali alina omusajja ekika ky'omusajja kyayagala naye yali ayita mu bikoola. Yamusanga mu bikoola, omusajja yekwese mu bikoola. Namubuuza naye okola ki mu bikoola? Tomanyi nti mubaamu ebisaanyi? Tomanyi nti ebintu ebyo ebya green ebyo mubeeramu nawolovu? Ate okimanyi nawolovu bwakubojja towona. Abadde tannakubojja nti mwana leka abadde tannambojja kyali wange. Namugamba gira tugire. Yamujja mu bikoola, bangi bamuyitako mu bikoola awo ne bagamba laba nnoono nze awo ntya n'okuyitawo lwaki wabeerawo gusajja gwina ebiviri gubeerawo mu bikoola ne bagulekawo. Kaakati muganda wange ensi eri ku bunkenke. Babi yagufuula ekintu ekirala. Kati ayogera border to border, Pacific to Atlantic to Ocean to Indian Ocean wonna bawulira. Babi edda yali akyali mutonze yannyumiza. Yatulakawo n'agamba ndifumbirwa ku musajja n'ayimba oluyimba ne balukuba mu mawulire ga CNN wakati. Kakati ataawo ebiseera waliwo waani, waliwo bakafeero, waliwo basebata. N'agamba oba sebatono kuba yayimba ennyo. N'agenda ne yeetandikira owuwe. Kati sebataali yagamba bannange ffenna mutuwe ku mmere, bannaye ffenna mutuwe kawunga. Ate luliye yali omuzibu ng'akuba ekisaawe nga tebamuyambyeko kuba n'ennyimba ze tasobola ziyimbwa olunaku. Alina okuziyimbira ennaku 3 okuzimalayo zonna. Alondamu bulonzi nakivuba amukuba yekka. N'agamba bona omusajja yanaayimba oluyimba lwe banaakuba mu mawulire ga CNN wakati. Kati abo abaaliwo ebiseera ebyo badduka ne Sebata. Kati bali eyo mazima n'addamu okumulaba nga neeyali etosobola kumutegeera. Maama nnyabo genda weetandikira owuwo. Gw'ojja kumufuula ebyo ojja kumufuula. Simanyi alina boda eringa eya golola. Yesi kyamwetaaga okuva lwe bamusomesezza zimuke n'ezibeera mu Tampeko naye nakkiriza. N'alyoka azinyisa n'ebbeere bw'ati. Leba n'ebbeere eryo. Ate gundi ye yasooka okulizinyisa ani? Edi Mutwe. Yalikoleramu bw'ati abasirikale mu kkooti naye bannaye nange ngenda nkole ennyama. N'alikola bw'ati ekibigabega kyo kiba tekinyinya azinyisa wano wokka bw'ati. Golola yabizeemu. Golola yasanyuse nga bamusomesezza mukene. Ziba 7 times 2 ekyeggulo. 5 times 6 ekyemisana. Kubanga wali oba wanywedde buugi akatungulu tokoonoona okasalako haafu n'akuba engalo. N'agamba abantu mwenna mu Uganda senga mubadde nga balamu
neŋŋamba mukama onsaasire sagala kubeera serebu we Uganda kansigale wano nkube ekyeyo omuwarabu yabambonyabonya ntegeere nti muwarabu yambonyabonyeza wabula si munnayuganda munnange ejjogere eryokutusomesa mukene kati otuba tutuuse kukugira mukene n'agamba ate nombu eno tampekeemu yo eno eneemu eno evuddewa prime minister Nabbanja n'okkiriza okuteeka ate bannange ne Nabbanja akaaba mbadde sinnababuulira Nabbanja yagambye waliwo omusajja nnoonya teeberezaamu omusajja okuva e Kampala n'atambula n'ajja e Kakumiro n'abuuza Nabbanja anaabirawa bw'amala okunaaba tawula agiteekawa ate bw'aba ayagala okuwummulamu awummulirawa bannange mpulira ntidde omusajja agenda kunzita baŋŋambe bagenda kunzita eddye lya Nabbanja liri awo libuguumirira liri mu kyemba ligira n'eribuguma ne baligamba kakkana lyo ne balijjamu omanyi kasita lituuka mu kyemba tonasula ofunguwa seefu n'osika nerisooka ligwa ku ttaka nerimala okuwola liri awo balizannyisa liri awo liri mu kyemba ye yayogedde abeera awo n'aliwulira asooka n'awulira abiri mu bbanga limu mu mutwe awo n'asisimuka n'agamba mbadde ndoota naye aliwulira ye Katumba Wamala ye Katonda yamuyamba gaali 30 mu bbanga limu mu mukono Katonda yamuyamba senga 30 ge gaamukwata erimu ne ligenda mu bbanga kati senga tuyogera birala kati senga buli tumwogerako tuteekako rest in peace naye Katonda yamuyamba 30 mu miss limu mu mukono ate Katonda n'amuyamba si mu mutima kubanga gwo omutima tegusaana mangi limu limala kati Nabbanja ali awagamba bannange over mechanism munyambe omusajja nnoonya kakati prime minister alina obugombe eri neeri bw'aba akaaba ani ali safe omuntu second in command si yabeera second in command oba third oba fourth nange simanyi lead of government business wammawulira Zikulagiwo bw'aba nga yenna yasiriira Katonda asobola omuzza engulu naye wakati nga ogamba abantu baakunyiiza toyagalira ddala abantu wava ku bantu omuntu yagenda okutuusa ku bintu byo bye bajja mu Zikulagi ate gw'osuubira tolowooza nti ojja kusanga abasajja nga balina nnyo tabakubuuza onoonyaki gw'onoonya abaserikale bano abadduse nange ndi muserikale leka nkulagirire nedda agenda okukulagirira ali ku mabbali ga kkubo n'okufuluuta kiki kyentegeeza sibagaye nti mugende ate kati mutandika okunaaza buli mulalu gw'osanze nedda si kyeŋŋambye bajja kukusanga n'omulalu bakukuba embooko ojja kukola agataliiko nfuufu over basanze omukazi leero omugataliiko nfuufu omukazi eyalonze omulalu wuuno beerawo ku ssaawa 4 tuba tuli awo nga tukulaba banaye ng'onagamba nti munnange twasomye obubaka nti addugala gw'osanga ku kkubo ng'afuluuta gw'oba otwala yagenda okuzza Zikulagi si bwe mbagambye kye mbagamba muyige okuyamba ku bantu Katonda nga sitaani bwakemanga ayita mu bantu ne Katonda bw'aba ayamba naye ayita mu bantu kubanga tolina wogenda kutambula okomewo ng'odduka gambe banaye omusajja sitaani yangobye nedda era nga bw'otagenda musa nga tusa kujja nogamba bannange nsanze Katonda ng'alina ssenti nsanze Katonda abadde ayita mu kibuga n'alyoka asuula bbando era ze zino omusajja Katonda munene bulijjo tuwaanaggolola ate alina amaanyi akoze bukozi bw'ati n'engwa olaba ono w'okutaano bwakola bw'ati n'ogwa Katonda abadde atuwa ssente nga bw'ayiwa bw'ati nga ffenna tugwa osooka kusituko zironda nedda Katonda togenda mumusanga bw'otyo Katonda agenda kujjira mu muntu ngera ne sitaani bw'anajjira mu muntu kakati gwagamba mbu gwe wava ku muntu nze nava ku bantu munnange kubeera era omuntu abantu be baakinkola gwe naleeta ewange omwana gwe naweerera n'amala n'antwalako bba wange kati atera n'okuyunga kwagenda okuwasa era agenda kubeera muntu agambe naye bambi ebbanga lyenkulabidde waliwo omulenzi ali ate yakolamu mulenzi yakolamu wali badde ogenda n'omulaba kati yakutwalako oli muntu
n'agenda okuyunga kuono muntu gwe gamba bugambi His Excellency ayina ekintu kyeyogera waliwo awo ebiseera we baatwaliranga abantu be gundi bamuguze gundi eriiso balijjeemu mayinja balijjeemu gundi naye balijjeemu bajjo balitutte mubadde mukyali awo basajja mivule balitutte yakola tweet n'agamba bw'ati Mukama nyamba ku mikwano gyange be basinga okuba abazibu balabe bange I can handle balabe bange bomba manyi n'okuba ne bwe mbalwanyisa naye mikwano gyange abo bo bannyambeko kati ye sala yokka ekikulu mwe mubyerabira nze Robert K okuvira ddala ng'ali mu bikoola babbi lwe yamusitula okuva mu bikoola nze nali nyimiridde wali ekyemmanga ne mulaba ng'amukutte ku mukono amutwala ne ngamba ono omukazi atutte ono omulenzi abeera mu bikoola be banaamanya gye banaakoma naddamu okuwulira eddoboozi nga liva mu Pacific kati naawe kyonoonya ojja kukijja eyo Mukama abawa omukisa enkya don't miss Mukama abawa omukisa n'ebigambo ebyo ate abakole bulungi waliwo ebigambo byenjogera n'embireka mu quotation zimugende mbinoonye ebintu ebimu mbyogera n'ebitako simanyo naye ekirungi mu bitegeera kubanga katusabe ate olumu mugenda ne mu bitegeera bubi ngenda n'embika president we Haiti mwe ne mugamba mbuno oyo Uhuru Kenyatta gyali ne mugamba obaani oyo Kagame waali owe Haiti ate si buli kimu timbeera nkikwese bwe ngamba owe Haiti mba ngambye owe Haiti kati mubye mugamba mbuno oyo Bashiri ali mukomera naye gyali ate lwaki tula twaziiseyo senga w'eggwanga yafa 1961 twamuziise lwaki tula ekyo si kyemba ngamba amanyi nammwe mu kukyusa ebigambo ate nammwe teriyo abenkana muteme ebigambo nti abadde tagamba we Haiti nti otyo oyagamba we Nigeria Buhari gyali katusabe ayi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero nkwebaziza olw'ekyawandiikibwa ky'otuwadde oyogeddeko naffe leero Mukama zikulagi waliwo wano omukazi n'omusajja nga zikulagi we baamusuula zikulagi baamukuba ne bamwokya yenna n'amutuukako ng'afuuse muyonga ayina omusajja gwe yali asibiddeko olukoba baava naye mu buto yamumanyidde ennaku ekisooka talina taata talina maama mu bulamu abadde ayina oyo bamututte awulira n'abantu takyabaagala awulira omulimu gwe gwabadde ayina gwego gwabadde ategere ekisooka teyasoma abadde ayina katale bakwokeza obulamu bwabadde akola mu drug shop byokka byasobola okutegeera license bagiyuziza bamukutte n'eddagala lya gavumenti awulira takyaso kati atya n'okuddamu okukola bizinesi y'okutunda eddagala zikulagi yagudde yafudde yaweddewo naye Mukama Bayibuli egamba bweti zikulagi asobola okuzzikawo Mukama oba ozizaawo kamwokya juzi twali awo mu kikangabwa ne batugamba kamwokya bamwokeza nendaba ekika ekiwanvu ne ngamba naye ono Makerere bakomezaawo ke Makerere batulimba ngenda okulaba nga mazima ddala kamwokya bamwokeza batugamba 2 bafu 3 bifu bonna bafu naye Mukama tukwebaza kubanga ate rozizaawo zikulagi tuzzeemu ne tulaba ekyaliwo mu bassekabaka ekisooka essula ya 30 ekyali ezikulagi twakirabye ekamwokya nga bayokya ekibuga kya Dawudi olw'okuba amaanyi gali awo olw'okuba awo waasinziira Abameriki bamwokeza naye wamma Mukama weebazibwe kubanga Dawudi ayina abasajja be basajja 6 musobola okubeeramu 2 abatya naye era 10 byo bisigalawo era basigadde 10 byo ne bigenda ne bazaawo zikulagi weebale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo ffe Mukama tukwebaza weebale kutuwa Bayibuli weebale Mukama kubanga buli kimu tukiraba buli ekibaawo n'otulaga n'otugamba mugendeko wali mulabe ekyo weekiri wamma Mukama weebale nnyo katono ate ekyo kyagenda okubeerawo okwokya zikulagi olwo nga Dawudi ajja ku ntebe Dawudi yali abula katono akwate entebe
Yes, bwebale Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama waliwo wano omusajja n'omukazi abali wano nga tebamanyi kiddako. Obulamu bwabwe bwafa, waliwo ekintu kye bali basibiddeko olukoba. Waliwo omwana ali wano ye yali asoma nga baweerera muweerere naye essomero lyamugamba ate n'ebya COVID obiraba. Kubanga naffe tetukyakola ne gavumenti ebanja essomero, banka ebanja essomero, kati tetukyagaba basale, tetugenda kuddamu kuweerera mwana n'omu, noonya ekibanja awalala. Gwe Mukama eyansomesa, somesa omusajja oyo n'omukazi oyo. Mukama wansomesa ne ntuula mukaaga, ne certificate yange ngiina, nsobola n'okwesimba ku bwa President 2021 NUP bw'eba eyagadde. Nempa kaadi sigendera ku ndala. NUP bw'empa ngenda. Certificate yange weeri, index number zange teziri mu muntu mulala. Mukama nonsomesa, gwe yansomesa somesa omusajja oyo oba omukazi oyo, kubanga yaawulira obulamu bwe bwonna ayagala kusoma. Yaawulira ayagala kukijjirayo mu kusoma. Asome Bible egamba ensi n'okujjula kwayo byonna bibyo. Naye awulira zikulagi we yenna yasaanyeewo. Bali abasajja tebabba bubbi. Bwe bamala okubba ne bookya, okumakinga sure nti buli kintu bakyonoonye. Naye Mukama waliwo ekimera bakiyita njaga. Bw'ogyokya obeera ogisimbye. Gwe wogyokera enke olwo oba oyiye Nasalebbeedi. Kati wamma Mukama leka bano abantu babeere ng'enjaga. Ebintu byabwe ebyafa awo wennyini weewaba wava Nasalebbeedi. Biddemu bisituke mu bungi. Polisi yagikuŋŋaanya naye gyokya negamba muddangamu ne musimba enjaga. Nnaku 3 nga bbeedi eri wali. Ng'enjaga ekuze buli muntu asimbuliza kugenda kusimba. Ne bagamba mmwe mwagisimba wano, mmwe mwayiwa wano bbeedi. Wamma Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo leka omuntu ali wano ng'ekintu kye kyafa awo we kyafiira. Ate we kiba kisitukira, kubanga Bayibuli egamba omuti basobola okugusala ne gugwa, n'ekikonge ne kikala. Kubanga essuubi lyali tubadde mu kikonge kino nti nga kyo bwe kisigadde kijja kusitula omutunsi gumere, omuti guddewo guyimirire, nedda n'ekikonge kikala. Kati ekikonge bwe kiba kyakala, kati Bayibuli egamba tutunuulire ettabi erigye lyagwa. Bwe wabaayo akaloosa k'amazzi, ettabi lijja kubala libenga lye baasimba. Weebale Mukama. Era Mukama waliwo omuntu ali wano ng'alaba ebintu bigaanye, ng'ate ne byasuubira biri wala. Watugamba jjuuzi mu kitabo kya Yokaana 4, temulowooza nti nno amakungula gali mu myezi 4. Muyimuse amaaso gammwe, amakungula gali wano. Amakungula gawedde n'ennimiro zitukula. Wamma Mukama leka ebyawandiikibwa ebyo bibatuukirireko bano abalowooza mbwe ensi ebakutte. Balowooza waliwo alowooza sina tata sina maama, bonna bafiiridde mu COVID. Waliwo wano omwana yafiiriddwa bazadde be bombi mu COVID. Waliwo omuntu ali wano nga abadde amusapootinga mu buli kintu, COVID yamututte. Ono artificial COVID. Waliwo omuntu abadde wano ng'ebintu bye byonoonekedde mu COVID tabisuubira na kuddawo. Kubanga ekisooka ye byabadde akola bibadde bya congregation byakwenyigiriza, babeera bangi nnyo nnyo, kati bintu bya social distance, kati ye business yafudde. Awulirira ddala ye takyasobola kuddangulu. Wamma Mukama kola bw'oti, mulage nti kisoboka, muwe solution. Awo ng'atambula asange ekivubuka ekimisiri nga kifuluuta ku mabbali g'ekkubo, kimulagirire bye babye ezikulagi biri luddawa. Kubanga oyo omulenzi ye yasipaakinga okuzzawo ezikulagi n'okununula abawambe bonna. Mukama baako omusajja n'omukazi gw'osisinkana wano. Waliwo omulwadde, waliwo omukyala yesiize ka menso ku bbeere, lyonna obudde bwagenze okukyanga libabuse, lyonna liringa eryayidde omuliro. N'aloota ng'alaba omusajja akutte ekyennyanja, akutte reeke neyola ebisasiro, ng'anyigiriza ekyennyanja akiyingiza mu bbeere ly'omukazi ne kibuliramu. Ali awo yatiddetidde dda, awulira kamenso, ebbeere lyonna lyafuuse ng'eryayidde omuliro. Nkusabidde mu linnya lya Yesu ekyakuyingidde kikuveemu, ate n'ebbeere likale.
Mukama waliwo abantu abalwadde ebirwadde, waliwo omuntu alaba embwa emugoba, ekintu kimugoba, ekintu kimutaagula, n'adduka n'akuba ebisenge, n'adduka n'afuluma ennyumba ye, agenda adduka. Kakati batandise muteeka ku njegere. Musajja gwe nawe nkusabidde, mu linnya lya Yesu Mukama akusumulule, toddayo okukiraba ekintu ekyo. Mu linnya lya Yesu Mukama, abantu balina ebintu, buli omu musisinkane Mukama obasumulule mu linnya lya Yesu. Kasitaabanga mu linnya lya Yesu Mukama bakyalire. Bayibuli egamba nti waliwo abatagenda kukkiriza okujjako nga balabye obubonero n'ebyamagero. Mukama bibakolere mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda Ayinza Byonna tusabye. Amiina. Gwaleeyo ng'oyagala kwenenya gamba nti ayi Mukama, gamba nti ayi Mukama, olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiriza n'omutima gwange, nenjatula n'akamwa kange ti ndokose. Mukama ndokose. Omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamye, tambulye mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa, oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Omwana wa Katonda Ayinza Byonna. Amiina. Olokose. Mukama abawe omukisa. Mwebala okutambuza message ne video zange. Waliwo omuntu omujje yankubidde, mukyala ali Bushia, mukyala mukadde bambi bwati, yankwasiza nnyo ennaku, mukyala mukadde ate mulwadde. Yaŋŋambye mwana wange waliwo ampadde essimu yavuddeke ow'e Kenya, omanyi kati ndi international, ow'e Kenya yawadde ow'e Uganda Bushia. N'amugamba maama, kubira kweyo omusumba yaba akusabira nti ate si yono gwenjogeddeko webbeere lino erya menso. Ng'omukyala ngamba bwati, yansesezza enseku katenfe, wamma jjajja tomugamba kuba ye taliiko kweno message, kuba gwe yamuwadde ennamba kw'oli. Omukyala yaŋŋambye bwati, munnange mwana wange njagala kunsabira, ndi mulwadde, ndi wansi naseega. Tyotyo ebbeere linnuma lyakwatibwa ebbwa teriwona. Nti abaana bange bagenda bweru kukola, naye abaana balemerayo, abaana tebaddanga kati myaka 5 tebaddanga. Bannerabira ne mubuuza maama bagenda bweruwa, bali mu nsi ki? Jjajja n'aŋŋamba bali Kampala. Nassese katenfe yaŋŋambye abaana bange bagenda bweru kukola. Kati nakibagambako wano nti abantu bakubanga ekyeyo mu Buganda, nga bwogenda mu Buganda okukola obeera ogenze bweru, nga bwogenda Buganda okukola obeera ogenze bweru ne muwakana. Abantu bakyabimanyi, abantu abakulu bakimanyi nti bwogenda e Kampala okukola oba ogenze bweru. Mwenno muzanye. N'aŋŋamba naye nsabiraako, ndi bubi, embeera yange embi, ndi mulwadde, siina kawunga, siina biki. Naye abaana bagenda ebweru okukola tebaddanga myaka 5. Ye yagambye 5, naye kirabika yabadde agamba 5 kubanga oluganda lwe lw'Ebushia bweruti. Myaka 5 abaana bagenda bweru kukola. United States of Kampala of Uganda. Yes, abaana bagenda bweru kukola. Jjajja bamwerabira. Naye ali eyo ebbeere limuluma, ayina biki tumusabira. Era tukkiriza Katonda omukola obulungi, naye bannange nasese katenfe. So mwebala okutambuza message, mwebala okugitambuza all over the world. Kubanga ndowooza buli wamu. Jo nali njogerako n'ab'e Japan nga bwe nabagambye, nga mbabuuza lwaki ono omwana temwamuyambye. Bali simanyi nagoya, lakahoma, simanyi biki. Awo wonna awo bonna mbalina njogera nabo. Ne bangamba twamulese kuba wa NRM. Twabagambanga ne bagaana agende yensotinge ne jjajjaawe. Anti ye proud muzzukulu. Agende wa jjajja beesotinge. Munnange kyekyo. Katonda omulungi okisa abampera omukisa, mwebale kutambuza message. Enamba yange eri +974 33939639. YouTube channel eri Asimuwire Bible and Politics. Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire, abampera omukisa. Enkya don't miss, kubanga ndabye nga sijja bimalayo, nabadde nakoze dda program. Don't miss tomorrow, tujja kutandikirawo we tukomye. I sign out. Bye.